ndi wantalo nnyo nange nemanyi. Entalo zino zennyini zinga zitulabyeko. Yeah. Naye kikapeninga nyiize. It's not something I could do out of disrespect. Never even ba n'amalala. Olina kuba nga olina ky'okoze and you are trying to provoke me, then I respond. And if I respond, mba nina okusinga. Okukola ki? Okusinga, mba nina okusinga. Okulwana paka kujja musaayi. Kino simanyi sirwana bya bikonde, but I feel like I should win. Because abantu abasinga abatuyisamu amaaso, they think we're just weak. So toyina ggaali? Eggaali? No. Mpulira eggaali. Gwe toyinayo ggaali oba oyina mmotoka? Ntambula nze. Kenyini ndi ggaali. Oli ggaali? Ekikonde. Aliwo nga toli physical. No, gwe olina kumprovoking okulaga. Olinawo gwe wabala twekubemu naye wano. Andeka. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Happy New Year, wherever you're watching from. Mwenna mbanirizaako mwebale kubanga kwemuli. Nsuubira nti Mukama Katonda yagubayingiza bulungi ddala. Ye guli gutya January mumuwulira. Abaana baga nti January alimu mwaka mulamba. Naye bw'oba nga waplaninga bulungi ansuubira nti tajja kukaluubiriza. Ate nga muzadde munnange zamu okujjukiza abaana ffe bagenda kuba batandika okuddayo. So I would think tandika mpola ng'osaayo katono n'okutuuka ng'ogamba li please teacher, please sir, please allow. Obeere nga ebyo byonna byewalira ddala naye nga bw'omanyi oza otazikwata muzindo. Naye bw'otandika empola ng'osaayo n'ogwa ne requirements cuts kuba biri cheap right now. Bigenda okutuuka omwana okuddayo ku ssomero nga wonna okuba kaweweevu. Thank you for joining in. Ruth Kadibala Bwanika nga bulijjo. And today with me nina omwana ali talented. Basinga mwamumanyirawo mu COVID awo nga tuli mu lockdown. Ennyuma eza boominga bitya bubububu. Love nyingi ddala buli kadde abeera alaajana. Omwana ogumuyisa bubi. Ayimba laavu. So olunaku gwendese unknown ate nga naye y'omu ku baana abannyimbira mpulira ng'akoona ku mutima gwange. Ayimba omukwano olya nga kyekyo kyayimba kyekyo. Naye akayimba akasembyeyo ke nsinga okufa ennyo kayita mulokole. Kawuliriza buli mukyala yenna aliyo. Yo osobola akakukolera n'omwami. Leero nsuubira nti show yiyo. So unknown, how have you been? But good. How is everybody? Actually, abasinga bamanyira mu COVID naye nze nali mbamanyi. Ng'otulaba? Bitambula bitya? Birungi. Kuliko omwaka? Nguvulamu nawe gukulike. Nice to meet you though. I know. Nasemba kulaba nga tukyali mu twezimbe kubaawo somewhere here. Yeah. Nasemba. I have that video actually. Okay. Naye nga bitambula bulungi. Everything is okay so far. 2024 abadde atya for you? 24 times is bubi. Actually, what I'm just thankful of, every project generated day mu 24 was successful. Wow. Ate mbadde sitangako nnyimba nga nnyingi nga mu mwaka nzikola. Ate nte nnyimba nga bbiri oba ssatu. But this time around, I had to put stretching. Right. And yeah. 24 nze nkoledde simanyi gwe. Watuwisa bulungi nnyo mu COVID. Jjukira twalinga awaka nga tubeera wamu wonna awo teri kussa, omwami omutunuulira atambula mu bishooti awo ye taladde eri. Omukwano ogusinga gwali gukendedde. Bw'atambula mu bishooti adde. Kati ng'oluusi oyinza okukuba abaana naye n'omukubiramu. Ng'oza bonna baana okitegeera. Ng'abaami tebakyafuluma bweru tebakyakola. Naye obuyimba bwo bwatukolera ebiseera ebyo byonna. And that's why abantu abasinga bagamba nti wagira mu COVID. But actually ate sajira mu COVID. Era abantu abamu kaya nabo kaya nyina abo. Just go yantegera mu COVID. Nali najjadda. Yeah, because I started actually making money. Kayimba ka doctor. For real? Abasinga bamanyi nasoka kuta radio call. Yes. But then I released the doctor first. Everyone mpulira doctor nze mpulira nga lwanzija mu bwavu. Osente zasooka ezashoes nasooka okwata. Zali za doctor. Ulina nkubira nanga I remember it was even 400. Nanga jango oyimbe waneeno blood na wana. Ze zali sente zaiza nasooka okwata music. Gwana nga wakola nnyo. Nasanyuka nnyo. Mitwalo ana? Nanga nakataani kwate lwali doctor Luka. Ganja onyimbyeko wano girlfriend wange watu. 400.
Yeah, this is it. No, out of the blue. Lina kagula on Instagram because the hit yansaka siri red. For real? Yeah, yansaka siri red. Dali sira Instagram, sina Facebook account. Facebook nga nina ene yange. Kwenteke ebyange bino nga tuli musenyu. Kati nga sina Instagram, sina TikTok yali yazedi because it was 2018. 2019, Dr. Naluteka 2019. I don't know if TikTok waliwo this app yasookawo like. That like yali so say yaliwo nnyo. TikTok yabuminga nnyo ndowooza lockdown. Lockdown yasinga okutereera TikTok twagitegeera ffe. Maybe yinza okuba yaliwo naye lockdown. Yeah, it was there but nagimanya nnyo mu lockdown. Because n'account waliwo yaginzigulirawo. I didn't even have a phone. Kati ng'oli celebrity kigwa talina n'account ya Instagram. Nalina akajjanga, I have no idea what I have to do. When olimba nalukola naluteka butesi ku WhatsApp. Nesimu nalina akagifuna. Someone yajingulira. Naku yali ennuma. Naku ekusanga mu ssomero. Olemaze okusoma. Yeah, nali maze okusoma then nga mbaddewo kawo like omwaka emyaka ng'ebiri ewaka. Nga neeyiyayiya nga ne muzeeyandiko nnyo. Fuluma okuze. Yeah, omanyi kasita yabala okusasula ssente. Wale sente zaali zitusumbuwa ez'essomero kati nga alafu oyagala ogenda obeeko kyokola ye tafuddeeyo kikoleddewa. Oli mu class ki? Nawaba form 4 nga nina okuddayo 5 ne wabawo ebitagenda bulungi. Ya ssente era? It wasn't even money because nalina baali bansasulira. But somehow waliwo ebyokusika omuguwa yali church naye nga mulimu enkokola nnyingi. So I'm like omanyi let me just do that form 4 and I'm out. Kantandikirawo. Church mubeeramu enkokola? Waliwo watali nkokola. Buli wamu. Church mu mizikiti ali mu church nyingi. Because actually me I'm from church. Sisobola kwogera bubi about ama church. One thing I'm sure of zibaamu because the fact is I'm from church. Actually nabulako step emu yokka bwetyo okuyimba gospel. Bali manyi okufuuka father? No. Okuyimba gospel. I was going to be a gospel artist like the Vixen. What happened? Yeah, beyond disappointing nnyo okusinziira ku how it ended. Yeah. Ate yali muntu mukulu mu church na mwana. No, this is not it omanyi. Anchite. Let me just leave. Ate nga ffena tusuubira nti nno essanyu tujja tufunira mu church obuweerero abantu abalungi bonna balina kubeera mu church. Baba balungi. Bamu n'abakalati abatali. Nze ekintu kyokka kye neebaza ekimu nti Katonda yannyambako n'enkola kinensoma ate okuva ku P7 kuba nandikomera mu P7. Why? Ekisente zaali zikomye P7 because onamala P7 n'entuula ewaka like for 1 year and a half. But then our pastor because I was a dancer. Pastor nampita mu office ye nagamba blankulaba nnyo ozina n'abaana baffe wano ku church but then when they go to school you don't go, you are always here. Kati nga mbeera nnyo mu abo bakuba ebivuga era gye nayigira gita okusinga nga bo bajja ne bayisaamu awo lunch hour staff kati nga naye mbeerawo nnyo naye nga tabala bali ku ssomero. So pastor noticed then he was like, you know what, ojja kujja mu office ABCD ne muzaddewo nze nga mmanyi it's something oba what nga nebyokusoma nabivaako dda nali manyi there is any opportunity but not going back ate n'okwagala nali sikyayagala. They had to convince me okusalako enviiri zange ez'omwaka ogumu nalina enviiri zange but ntomanyi omwaka ogumu n'ekitundu nga tosala nviiri nfosi sirali muyaaya ate naye ate nali n'enviiri zange kati nga sala zisala ne baŋŋamba ogenda kale gendayo ttaamu emu yokka bw'ogimalako no taata onakwana taata ttaamu emu bw'ogimalako you will decide to go back or to stay okole ebya music byo nga bw'obyagala. Nze but trust me just in 2 weeks nali ntegedde nti saagala va ku ssomero nga mpulira ate wanyumidde nnyo. Liki ekyali kikugaana okutaagala kudda ku ssomero ate kati lwaki oba oli interested? No, toba familiar na kintu because remember nakoba P7 oba okyalina obwongo nga obw'omwana omuto kati this 1 year and a half nembimala nga I'm a hustler. Kati bagenda okwagala okunzizaayo obwongo buba bwebaka ddanga n'ebyokusoma sikyayagala. Otandise hustle. Nga mpulira tekikola. Okola ku kasente eno. Kati mu period ya 1.5 years walinga okola ki? Muvaako P7. Olaba ebizimbe ebisinga Esseguku nze yabipoota. Ewa? Esseguku. Soko ebizimbe ebiri awo myaka egyo enatuulira naliko nga tuweereza omusenyu nga tukola different stuff
nengezaako okwegatta ku Ebonies okuzannya nali njagala kwegatta actually mu Ebonies ne baŋŋamba emyaka 10 soka okule no baŋŋamba bagenda kunteekayo emyaka 10 signing konse nedda nja kudda kale okupoota ofunayo sente bikadde gumu kitundu kisinziira n'owokola but bosi waffe ate yali ffe wakabi nnyo oluusi yatuwanga ebiri ng'ozikolamu okya as a boy ozitondasonda era aba ayagala nnyo essente ozisondasondamu mpola mpola ng'omanyi kyoyagala nagulako headphones waziketeyo nali ntandise okwagala nnyo composing music but nga sirina headphones njagala headphones zisobole I didn't even have a guitar naye nga guitar teyo ya bbeeyi ekyali awo okumpi kugula just headphones obeere ng'owuliza omuziki so nga otandise okulya talent nga mweri skills z'okuwandiika the vocals zaaliwo interest yaliwo but writing wasn't my thing nakizuulawo along the way I can write music. And Doctor was your first song okwewandiikira? Yep. Doctor nali namuwandiikira awo period yawo ya 1 year and stuff nakola Doctor for the girlfriend. You had a girlfriend? Owandiikira Doctor? Netonelabira yennyini radio call yelwa COVID but Doctor tonelabira nazikola with a girlfriend ola nga tutudde wano so we used to have evenings netutulamu awo then I could get this guitar not this very but guitar gye nalina nemukubiramu akayimba kenzudde mukijja kukola it was actually beautiful nga tomumpa nga tomumpa era kinoza kirava bamubba tebamubba namubba yali taliiwo already yali afera. Why did you say afera? Because I was dating akati you see tonelabira nga bwe kali lyrics zaako ziraga omuntu yali disappointed mu love and that was me because if I got to date someone and I've been telling this story dating omuntu for like 5 years and you know you've been dating for 5 years kumbe wali amanyi 7 years omulala yasookayo nze yabayingirira kati wenda okukizuula ngamba okay nensooka nemwegereramu wegeerirani omuwala omuwala yenyenyini onamala okujjukira yankyawa ate kwasa namulaga nti mbitegedde nemusindikira screenshot sinemuga this and this do you know this guy naneragira kata kuba blue tick ajuke gwa mwagala because love is a very funny thing yegwa ategedde they are playing something behind your back but still ategwa asinga okwagala so in the end you are supposed to apologize ku kintu ate kye bakukoze olaba omuntu ogwamanyire okeera okusindikira message ku macha morning honey what nga ku luno kwali ate teyamblockinga oli yalinga nzanyira ku mutwe because teyamblocking oba what just yalekerawo okuddamu I could send like 100 messages ate najja nazisoma zonna nazikuba blue tick n'ataziddamu omutwe ne gumpuuba kati nga ndi awo mwetaaga simwetaaga kati obanga amwetaaga n'ojjukira kye yakoze n'oga bambireke engo omutima guganye man because wayimbira dda mutonelabira amanya mulimu lahawula no that was radio call muli hawula tonelabira tetusateeka mu mannya but then ate tonelabira we got back together after with that girl before tonelabira kati bwe twagetika ola kigawo n'abeeraawo nga nze n'omusajja omulala twakutegedde nti oli tukyanga kati eri ne bakugoba ate neeno toliiyo but what she did she wanted to take a break n'akozesa nze so she got back to me for like 2 months kati oli bwe yamusonyiwa kuba I believe yali asinga kwagala oli bwe yamusonyiwa nze najja ate nangoba ogwokubiri awo nenkomekerera ng'omudaawa. But how did you get to find out? Kwanga emyaka 5 semitono. Nenga gwe tolina kyonna ky'olaba you don't smell anything waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso. No. And I always tell my girls benina okukuliko ba friends line mbaga you know the best way of cheating I think you need to just be humble because ndowooza omusajja omukazi bw'abeera submissive and what kinege gye kikuwa this feeling to this person I have control so once I feel like me as a man I'm in control tingenda kugamba omanyi I'm going offline I think you should as well okay n'agimanya ne time kati ebintu ebitini bye byalinga bimalamu ze ndowooza azaafuga kumba ino sibu bbiri eno bw'avaayo online nga teri talina buzibu naawe
Ngombwa avaako ngaba she's my girl, she's mine. Ngombwa ebintu bya clubbing ebyo tusibyagala nnyo. Natagenda. Okay. Natagenda ebeerayo. But because alina byakola ebituufu togenda lemeramu nnyo gamba oba alimba oba what. So I never did the follow up on anything. So who caught you? How did you find out? Facebook yabulyamu olukwe. Yampa her Facebook to change yerabira password ye. Somewhere she was not with me. Ngabona abeere ewammwe nebeera password. Noyagala ogikyusa. Kati kwala ogikyusa nansindikira details nze mbimukolere. Then I'm like, okay. Nembikyusa ne nkozesa password eya 2. I remember nagatta amanya gaffe babiri. Nengagatta nengamba, okay, this is the password. Naye gikyuse because for your own privacy gikyuse. And then she was like, okay, as well njagala kugulawo ka account endala. Okay. I was like, oh, kati I think weyagulawo endala eri teyagikyusa. Kati ebyo byonna bi happening after like 9 months. 9 months atandika okubeera weird because naye sirina nsonga ebikula Facebook ye mpaka kawayiseyo emyezi 9. Atandika okubeera weird talabika ngambe essimu talina what omunoonya nnyo, and then you feel like something is up. And then I did doctor in those days. I'm thinking because she was a Muslim and it was maybe because siri Muslim bamuliko nnyo because they had that thing they told you Muslim blah blah blah. Kati mubeera mu relationship nga gwekimanyi you are not willing to change olw'okuba omukazi, you want to keep in your religion yabeere muyiye, but then bagera kugamba ne bolikola otya agitali kuwaki tali kukkiriza agitali kola jjukira abakazi fe tukyuka. Then nolowoozaamu nti oba osanga kyekiresa obuzibu. Yeah, that energy was there. Naye nga then I did the doctor singa the concept yali nti singa nali musiraamu nandi blah blah blah, but then I just did it musically for entertainment. Singa nali omu doctor blah 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 blah. Yeah. Kati those days ngamanyi it's just ebyo oba basista babali tebamatira. For me I was a broke guy anyway. Ngawe guy wali tomumpa. Wali tomumpa naye njanya ira tambulira bandabe nti mulina. Wali blessa kati. Yeah. Kakati. She started being weird. Nengeda after 9 months. Ndera obongo bungamba ndoza mwoyo w'okukyayibwa. Ngajja ngamba watya nga biri bi password bikyali byebyo. Because I had her number, just Facebook ogimanyi tekamu number. Konza nga njigezesa neggulawo. Kati bwe yaggulawo the very first message on top yali yakyaliwe ng'amubuuza how is this guy Xavier, his name was Xavier. But how is you and Xavier? The message was there. Nayenga, it's up to me to open or not. Of course, chantrigaling and banji bikule. Yeah, no jireka. No jirikula. Nenji tapping and last bitegera bunemga kanine full other girl. Nenga friend Xavier jali bulungi. They don't know we not together. Some guy jali bulungi. I don't know how he is, but we are not together. Can you send me his Facebook one? I'm going to blocking. As I'm going to Twitch, I'm going to I'm so polite. Nga yali sure tetusobola kwekyawa. Nga sure musobola no yeah. Naito muganda nti nakugambe gwe mpa with Facebook ye. Ne number ye. Nga tokyabira namuga I lost everything. Yanyiza nnyo blah blah blah. Kumbe bambi nenonyeza byange. Ononya info. Ne bampa account ya Xavier nengendako. Nonya. Le tukako nga sinaba nakwogera kigambo n'ekimu natuukira mu nnaku. Alaka Xavier. You know, for the years I spent with this lady, twali tetulina kifaananyi feebi. Kati natuuka ku page y'oli omusajja, I think bali babalinze na bufumbo mbulamu. Nga kujjudeko omukazi wange naye you know the things bye bakuba abayindi ina nga babigendamu naddamu byesuuba eyo nze ndi eno segukuje tutambula ku kyalo. Wagwe twasabanga bifaananyi. No, you would ask for bifaananyi and nothing. Hey, we shall. Yeah, ndotakivaako. And then the fact nti twali tetubeera nnyo ku kyalo kyekyo because she would only come during holidays. Omutambuza Seguku. Nga tuzunga okwo ku kyalo. Sabe Seguku nga batulaba tutambula balaba tweyaga. Omulaga ebizimbe bye wapootako. Yali talaba. Nali neekweka. Okay. So otuuka ku page nga kona kujjudde ebifaananyi by'omuntu. Ne manyirawo Julie.
was disappointed but inside nali ndowooza nedda tekisoboka alayika muganda we. When I contacted the guy nembuuza do you know erinnya sinaliteekawo nateekawo erinnya omusajja teyatagana kugamba yes yakuba simu direct ng'ayagala kumanya what happened. What's wrong? Ngaatijja kulalo taliize nakulinda kumanya why just instead olwamusindika message ne mugamba do you know this person? Remember they gave me the number. Facebook. So you're using your number? Yeah, nagenda lebuga do you know a person called blah 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 katonda nyambe ne beryoga kwali banyo kwagala okujja mbwa teyaddamu. He just blue ticked, but then he called to know what's wrong. Yes. No, nothing is wrong. Who is she to you? My fiance. That's what he said. Yeah. I was like, wow, your fiance is a. I know you. But so agamba wow. No, just of course you'll be surprised. Yeah. Otherwise, the only thing you can have in your head, oh fiance. Then what's wrong guy apadike nothing kyenakola naye nekuba screenshots zange n'omuwala blah 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 nemusindikira ku WhatsApp. Osindikira guy? Yeah, nabisomamu ndowooza data yanzirira just with screenshots ez'omuwala kuba ekyo yakola ndowooza yagenda bugenzi wa muwala n'abiforwardinga eri nawe nakuweereza ye n'anziriza omuwala byasindise ng'omuwala abuuza who is that. Kati gwe intention yali ki okuweereza screenshots ezo? Kati gwe oyinza kukola otya? No, toyagala byonooneke. You just want to reason with the person omugale owange. Kuba tena yayinza okuba kati otomu naye yali disappointed n'okusinga nze. Okitegeera. Kuba tena yine some position I'm disappointed and he is very disappointed n'okusinga. Kuba teyalayika yalina n'ekirowoozo ekinene ku kyange. Okitegeera. Nze nali nkyeyiiya nga sinnamanya na gye biggweera. Naye tekitegeeza ate nze nandibadde victim siriwo kwagaliza oli. Wakiri okulemererwa oyonoona? Nayogera kyalina kati ate tekyandimuyambi naye kweyagala tuyinza n'okuba twemanyako babiri nga waliyo abalala babiri betutamanyi. Bwe buzibu the guy told me everything. Watwatule tutandika okwogera nze naye ne tufuuka bakyali. Kati olala during that time bangambira nti omuwala yangambira talina simu watwati. Kati alina esimu gyeyali akozesa nga ngamba ya house girl wawaka. But the phone yennyini gye yali yaddukirako ng'eno yagisulawo n'addukirako eri yali yiye but ng'ajja n'angamba ati ya house girl. Kati when you see her online you won't know it's her. Era nze nali nga mbuuza house girl is this person around nja kwogerako nenaliwo yennyini nga yaliko. How did I find out? Omusajja we yaddayo okusindika screenshot kujjukira nze bangamba jjukira nze ekyankozesa bino byonna okukola research Facebook. Omukazi nali sina access ku ye angamba essimu yafa. Kati ate ye guy olwamuwa everything ye yalaga nti alina enamba kwayogerera and it's that number. I had the number in my phone but I didn't know it was her cause yangamba yani ya maid. Konze kati nga ne maid oluusi nga nebuza maid nga nfaako nnyo nga maid amanyi okuŋŋamba can't you get anyone else nga onaakusumbuye. Kati bibina bijja mu mutwe gwange luvannyuma nga it was you gwe kennyini gampa amagezi. Ngamba kati nga nemerako kati yakuwaaki yali akuwaaki ng'omwagala nnyo nga nange nga tewali naye mwagala yadde tetwogera kamulinde kozi namunoonya nnyo ndowooza kati nga bonaloonyeza nnyo omuntu ku ssimu y'omuntu ndowooza omuntu n'atandika okuwa amagezi nti naye nomutenga kireka nenemerako. Kumbe bambi essimu yagikozesa ayagala okite buti banaye naye bino bitegera luvannyuma for now biri funny era binsesa oluusi. Tewalaalamuka n'ofuna ka interior after that. Nafuna ekizibu kinene nnyo nti waking up ekimu ku bizibu byemanyi nti kyansumbuwa nnyo is dealing with the fact nti omuntu omwagala ate tosobola musigaza so you are there in between. Olina okweyigiriza olaba bali baba bakukyawa bukyayi nga tebakwenzeeko neweegayirira n'okuba maviivi kati olwo nga bakwenzeeko and the only option is a break up but you are not ready for it and then ye yennyini n'akuvimba n'okuvimba takyayogera naawe ye kennyini omuwawaabirwa ate avimba okusinga ki victim. Okitegeera walakuteeka omuntu mu bwezi n'akukuba mukambwe nnyo nga linga gama gwasobezza ennaku leerumanze baaba I think kyantwalira omwezi mulamba okutandika okuwulira nti
I can nfule okuwulira ebibuuzo by'abakyali bange bye banyumya ku laavu n'embyenyigamu. Kati those days nga bw'obeegera ku laavu mpulira bimbo wamu nga obwongo buddukirawo eri. N'ennyimba ezimu ze nali nayimba because of highs omutima kuba mutima zaaliwo nga nazo zimpulira zimbowamu nga nziyimbe. Toneerabira ate eyo wamuyimba nga olutunda mutima naddamu kulugula lubuguzi. Wali lutunze? Nali ndutunze. Nalutunda then when I hear neziramu nenugula ku gwe nnyimba ezisinga even toneerabira actually nalutunda. For real? Toneerabira nali nalutunda olwo n'endala nga nazza nzize neziramu nenzowninga naye nali nzitunze. Oli ozikuzizza ani? Mbayimbye eyo ku kyalo abaali bayimba naye bannange era zaali zirina bba zange era abazikuseera kusinziira ku bayi ze wazibaguza kubanza ate nabatuzanga like 200 300 saasookako 300. So wagenda oddukomawo oddugula okuddamu oddugula wali otegedde nti egenda kuba hit toneerabira? Nga maze okukola Doctor with a professional producer lwampulukira bulungi and I got to know okay I need to do these songs again. Then nenzirayo nenfuna toneerabira zino endala zo saazifuna naakazifuna mutima naakalufuna. Yeah, there's one left balita no better. Nalwo lujja fuluma lwo terunafuluma naye zezo ennyimba ze natunda nenzizi. Wayitamu otyamu eyo heartbreak ki ekyakuyamba okusobola okuddamu okuyimirira osobole okuddamu okuyimba being nti ezo ennyimba zonna wali oziyiyizza ng'olina omuntu and temukyali wamu? Nagendako ne ku internet nekola research ne bampa amagezi nsome obutabo kati nze nsome obutabo bannaye. Olwo obutabo ki bakugamba? Mb'osoma obutabo weebuzeebuze keep yourself busy nga enamba gijjeemu togisigaza gijjeemu so that it's far from you. Onze bano balise nagijjanga muno naye ng'erina engeri gyekomawo mu ssimu yange nga simanyi oba ekomeyewo etya weesanga ozzeemu n'ogifuna. Kati ate oba oliawo nga waliwo amumanyi omulala ate munaye bo tebamanya story bo bajja ne bakubuzabuuza ye bannaye gundi ali ati ate era ne weebuzabuzaawo ate naawe toyagala kubinnyonnyola byonna. Naye tajjuka essimu oba ogina off head tosobola n'oginyiga n'ogizzaamu. Myaka 5 gw'ogimanyi. Nze nagiira ennamba nga ngizzaamu bulungi nnyo ne ŋŋamba okay kandabe bulabye status kale ongenda omulaba ng'akuba n'ebbaala bannaye ne ŋŋamba yakaziiga oba yali azimanyi already. Kuba bwe twali ffenna yali tazikuba olaba atazikuba nga already yali azimanyi kuba kati status ze ziri open nnyo. Wawe nabuleka ate yange teyagideletinga. Naye akulaba yadeletinga ennamba ye yagirekangamu era nga buli wengizzaamu nensevinga you can see status gaye nalaga ali bibye kagoli eno obonaabona n'omukwano omulenzi omumeetingako did you talk to him? Bagamba abasajja temuba na bujja tuba nabwo some meeting but we would talk sim nnyo twayogeranga nnyo nampitiramu era bwe baddingana kye nakola bwe baddingana that second time nze ne bangoba just me sayogera kyange era omusajja saddamu namugamba ku kya mukazi we nasirika busirisi omusajja aba talina musango nze nabivaamu bubi kwegane waba asazeewo okukola embaga osoomusonderako nedda naawe ate nze tali Katonda lwaki nkola omutima omulungi bwe gutyo. But for now I feel like sinaako buzibu because almost everything I am today biyinza noba byava off that because bafanyi singa nasigala nyimba nga ntunda butunzi nze natundanga nyimba nga siziyimba kati notandika ozewandikira ng'oziyimba kakikkolera kati nziyimba kati kinkolera nnyo sirina buzibu simulinako ttagali twayogera namukko omuwala sidda nnyo ndowooza nakate ennyimba nga nnya netuddamu netwogeramuko awo and then I remember she even had some issues that nemuyambako awo nenkomaawo. Wow. Okita because a win is a win. Ayinza oba yafuna win then but naye nafuna eyange because almost buli kye namugamba kyatuukirira. Nandirumiddwa nnyo singa namugamba one day I'm going to be a star nekinnema. Namugamba ng'olaba zino street tuziyitako but tujja tuuka nga tetusobola tambula byaffe nga nga ndowooza laba biri funny. But then era oziyitako street bw'omu n'abalenzi bo nga abantu bakufiirako n'oba bwana. N'abalenzi bo?
So my boys tuba tuyita mwawo abantu baba bakujja twaga selfie almost the same things bye wamugamba but one day it's going to be like that katubikwana ba boys naye kati tukiyinza tuyita byafanze ogeno laabo. So from that todanga mukufuna muwala mulala era serious nga nfaaki ngofaaki nafuna ddala enkyusa n'enkyusa n'okyusa n'enkyusa nenzirako eno nengendako eri embaayo nenzira eno era nedda nyinza atyo sigala bwomu. Ati munaba abantu abamu babeera heart naganze siri kiddira ekyo kankite kankiviireko ddala baba bakakukyawo oba okifiiringa ekyo oba ofiiringanga nti abantu bonna kyekimu kankite kasooke mbeeremuko wano eno naye ndowooza omutima gumala ne guyiga obubanda n'okita kati otumba kimafiya banayaza abazibu agali nti bwe nnyendako nnyinza obutamanya I don't do research kukola bibyeyo it's okay. So wano wafuka star wafuka celebrity taddangamu kukubala ku kasimu wadde okwetonda or anything byokwetonda nedda nga gali twayogerako twayogerako nga bajjalinga okay blah 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 ebyessomero that's good tetusukkanga waawo wano woyima ku Qur'ani biki awo nawo believer yes believer ogezaako kuddayo eri gye wasooka akayimba kakadde those are some of the songs that nakola nga nkyali naye believer believer nafuna believer blah 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 because ideas zavanga ku ekyo because me am a writer kati osootulaawo normally banga n'ekintu noba okay this kanyimbe ku kino kati omuntu alimba akuba sharia ogera she's nice mwana nyumira mu sharia blah 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 but for now teziri personal but then when aziwandikira zali personal nnyo nga just it's a song from me to her from the heart oyagala kunoza n'okusiramuka nze okigumize bulungi ebyeddiini byo nalinga solid kuva dda muzeeyi ng'omutyamu not even muzeeyi nze kenyini nalina enzikiriza yange mu mutima ati not this olaba even now gabazi bagayita eddiini yayo entuufu nange sinagitegeera because I feel like nzikiriza Katonda. I'm supposed to be actually Catholic. Catholic. Tata Catholic. Yeah, Catholic. Okay. Oyingira obulokole ate obulokole bayingira ng'omuntu alina bizibu. Olwo bamaze okukuta oyingira obulokole. Olwo naliyo and the fact that bali bansasulirako fees. So you do that to respect the thing. Ogamba okay, let me give back to that too. Yeah. Tekati nasigala bwentyo nga babiseye njigidde ebivuga the instruments music sometimes mukwayo obeera mu katini kati nga ndaba ebintu ebisinga mbiyigidde ku the confidence on stage then obeera ku church so mwa nali nkola practice evola gayi nabulako step emu mbeere gospel artist nali ne malidde nga kutandika kuyimba kati nga uliyimba njala oyimba pula lwa gospel ne bankwatamu awo ologamba kano kankite bankwatamu nembivaamu naye kati okuwandika n'okuyimba kyo kyolaba kisinga okukwangula like ekyo kiraga gwe nnyini gwe okuwandika n'okuyimba I feel like being connected nti bwe mpandiika I sing now that Katonda yampa talent zombi I can write and I can sing kati bwe mpandiika ekintu bwe mba nkiyimba okuyimba kunyumira nnyo nze nga bampulira but still really connected because detail ku detail buli kyenyimba mba kifiiringa n'engeri gye nkiyimbamu omekeredde honda noina gita yange tonagikubamu okayimba kaluma ate eri wala so I feel like singing okuba gyeta okay. Hey. Omekeredde ng'omudaaba bwe nalonda ze tenjakala ogamba tabekwea n'abandi tegenda kusiga nnyo bambi anyesuubiza ebizijuza Uganda lebuje nine yekyusa amayanja ogamba nyiisa nnyo kituufu atakunyiza oli musangaadiya ewulifuna omulala eyali ku bibi tatalinza tukiridde talabika eibi omutima okuleetedde okwekyawa ntereza buno tabengula wali oli kirwadde era kuyitawa
Baby, takala, no. Hey, tinyaro, tetukakala, tuturekera. Oh, baby, julaga tunera vida. Otugayo, ewa haji tunera vida. Ya, pajali. Wada pasta. So lwango oyimba ekisiraamu wano wayimbirako kuba wayimba believer musiraamu kati believer so lwaki ti believer twamufuna ffe ate after toneerabira yeah, that's because now awomba freestyle kati olala luli oluyimba lwaki mpuliranga lwakabi ate toneera because lwajja mu time entuufu bankyaya ate nendufunamu that what was a heartbreak turned into a business. That's what they call a blessing in this guy. Yeah, and ended up that I seen so cut all these songs and that what your name that I feel like Zirisat. I think Zirisat. Okay. Nga nazo zigenda kujja late, but it's a story ziri connected to Chiri cha Dr. Toneerabira. Okay. Zitajja. Kati wateddewo mulokole. Adamu. Nzize bala kwa kaza ngoli nange wama. Mulokole hallelujah. Wati tunajita. Awandizo dokuba jita kubengeri gyojagala. Bana njagala. Ekojiga. Leka pazo oliwanjala. Emyaka gyenina. Kawanjala mpa. Emyaka gyenina tekyayiga. Ayi. Bali kuba basindye bakuba jita. Okay. Nate okwanga jiga kodanga muto. Nene nokudya ate jita nyangu jita pia ebivuga byangu. Tebiringa kubasama kati singa mbale kuyigiriza amazina. Haina amazina nsobola. Olezina? Yeah. Tuli walo jja kunzinira. Alazingada muyalina. Gabeira. Bulungi koli Afrika. Mwanifuza n'Amerika era Singapore yalinawe nga bwe papi. Nane kati lida. Okizibwe kwekoza gwengeri nange wamma mulokole haleluya hozana obaye gwewe kamanyiwe nsuladdale ekisumuluzo n'omutima gwange gwe twasomanga mulokole haleluya hozana obaye gwewe kamanyiwe nsuladdale omutima kasitani mugamu anaba ekikamu yakinga ntima baby alumba kumujagala kasitani mugamu naba sikuvamu yatenga nkema baby alumba kumu aleluya ndibulabunawe jagala byokola wakubye akayimba ku mwana musayo kamukoka kamusamize kati wasamize eddiini zonna ozitabuddemu I feel it's art now but tebikyali personal just it's art kati nawuliranga the believer then local but even local actually had its story but it's not personal local nga bali mu church yeah ola wakawe nali mbeera waliwo ekkubo eryambuka ku church yakola ki mpeerera bla bla liri awo kati nga every weekend I could go out nenjoza ku ngoye zange awo ku shade before the service nagendanga second service nga bajja ne bayitawo kati nga bonala a beautiful girl and the idea comes to you mulokola agenze just for because music asinga kuva mu statements nga unawulira Omega there's that line abajibaga yenye nivo just overlike niwakugoberera mpaka kubayita idea yonna yava kubayita bayita ababiri yeah just nali ngendayo nyo like bayita ababiri then idea ne just so sometimes music have ideas as very simple just kulaba a beautiful girl on a Sunday kumacha and then like la yambu semumulabye kibia okay. And then I got a feeling I could write something about Mulokole, and it wasn't even the original version. The original version, yaliteli danceable like that. Well, I think I can still play it on a guitar, but like Sali wa chache nnyo bwenti, Sali wa kusaba nnyo bwenti,
Mukama mutegedde nkuze ku lunaku lwe nakulaba ewange olinga angel. Ontambuza amakubo ofunzizza nnyo kinaye laavu yo watirale mulokole ontambuzizza nze mailo nabikyusa bukyusa to a danceable thing nga kirina hallelujah blah blah lyrics zonna nezikyusa but originally kali bwe kati wakati nakuba mu kibaala era okakonerako bakakuba nnyo sanga omuntu afana akasanga eyo mu kibaala gyali temanyi yasi fani wange okusinga number one fan nkimanyi aluulira buli lufulumye asooka n'ozimanyi just katakola challenge challenge tabukola ajja bukola nga omusonyiye kubanga buloko omusonyiwa yeah me I'm good so akwesiba kwekyate because like I told you this is a blessing like you say it was a blessing in disguise yajja bubiya but si kye kintu kyendaba nti after all that is my future yange naye already nali nkimanyi tuli awo wakati wa I wasn't even a Muslim but I wasn't planning to be one so kati mu relationship eri serious where we are just kati wendi mbeerawo mpola siri ku bwangu ekitezo kyalinze oli wamusonyiwa simuli so I can't bring her back. That's very obvious. So like naawe anone kati ze kulyanga omukazi kasito obukuba yakasimu n'obuuza biri biti ati talina byadda instead of recent kati mukwano no so that no nyo actually that would be a disappointment legendary nze kenyini bane failings always bigere ebimu bye tutambula nga you just can't walk them back kiwedde mpoziga katonda zinambwa kati gwe mwewase I don't even know where that idea can but you believe in God because yeah of course akera kumacha na ganti omanyi dayo abankoze bubi bambi tokikola mulokole haleluya kozaka kirungi ndeka mbere n'emirembe okay eso kwanga okudanga reforming whatever it is I'm okay you okay yeah I'm okay kati kiringanga bwetunda emmotoka yo netuuka ne bagivugavuga ate neddamu ne bagikomezawo mu garage I feel like I wouldn't want to drive that n'ennyimbo zeyo n'ozigula ng'ozitunze ezo zange zo tezikoze anywhere else n'okululirayo katawulira akakolo gatonera any other version or any other voice yeah so abazikola baali tebanna kikuba bulungi akatonda tannabagulirawo kkubo nti nembeesooka ndowooza ne mbafunamu hit out then I'm like okay now I have cash and I can promote these songs zinziriza how have you managed the bashing and stuff on social media how do you handle the bashing and stuff kwanga buli kimu mulimu mulungi bwamu n'ebibi yeah obihandolinga with silence sometimes ndwawo okuddamu waliwo ebintu byensomayo ati nabo bakimanyi ndwawo okusoma comments bwera bwe mbazisomye nensangamu because ate ndi sensitive njagala nnyo oba ngambe njagala nnyo entalo that's the right word to use so entalo zino ez'ebikonde but nemeramu like if anything burns up njagala tusigale nga fire ekutte ogambye otya kiddemu mpulire yeah sometimes I feel like singa ntandika okudda ku ebyo bya social media tweddemu tuyinza osusulawo because I have every answer nze nina answer nyingi nnyo kati mbadde tugenda susulawo swaze kati era handling social media zo nange zibeerako but I don't really reply waliwo abaddamu comments sometimes nezija nenziramu ennungi zokka olwogola nga asindisa ebitategeerekeka kale kamuwe nkozesa amaanyi mangi okumwesonyiwa kati nasaba Katonda ngamba ngenda kubikkula comments zino naye yonna nyiza nsabe ndeme giddamu kuba nja kuddamu ebyekisiru tie nzisobamu nga mwesonyiwa nangenda ate wayitawo meka ng'omwerabidde kozi bino ebyaba tukolera video n'akusalako ekigambo yo nayo is part of the business I feel like it's okay mbirabye because nagifollowinganga up nnyo industry nga bweri nekinotisinga nti weweteeka we bakulabira get ready for any kind of comment bagenda kwogera kyonna n'ekitaliiwo and good enough muzeeyi wange ye yakimanyiira si bye bino kozi edda nalowoolezanga nnyo what will my family think nga bategedde nga kino kino kiri bla 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 waliwo n'abantu balese ebyekisiyaga
Yo anekyanga bano baleka tebamanyi bumanya kusibako otyanze kisiya serious. So nabimanyira he's too cute talina girlfriend umula amatu omulenzi oyo tali straight ati twali twagala kuva dda yasigale tunafuna time mzee akimanyi ayagala umula amatu nga nkyali 7 nga inanga ba role model benalabira ngamba njanga take Brown si wano kubona gawumula kakutwa nendireka negaziba nengaddamu awo nga nfunye independence nagamba si mu nyumba yange nviiri kati enviiri ate zonna zikakayo bukasi awo yagenda ntandika okukabirira kuba okuva ku kali akaviiri kaya akamaruuni obwo bumaruuni obwadda buki odde ku nviiri zino mwogenda salako wano omusajja akwadde 3,000 osale enviiri gosazeeko wano ajja nakoga so kakati ogenda kuddayo after 1 week badde mubakusale mbuwe nga tekimukolera era nakola nasooka nebulirira allo naye bakuyite zitabuse wesinye so nengera nefiri 3 zange nesasulira olwo sazimusaba olwo ntandika oba independent ne bakansala neneeraba nga nyumye oddeeka kati kangende ndabe kyanagamba yanneekanga yantunulako nantunuulira nga nize comment naye ngera nyumye ate nakakasa nti ansanga ndi smart n'okulaba nga nabye nomwetega nga ndi cute nnyo ngamba mpozi nga wanugubunugola omusajja nagamba atya teyanyega weyatanyega n'oluddako kyenakola teyaddamu kyogera kati gye byaggwera nga sikyazisala nga ngenda nzikendeezaako ne zeeyongera okukula nga tabiriiko ate awo nga ntandise n'ebyakuzimbe byange bino odaza feel like tebatulinaako nnyo buzingo gyeka bali religious ennyo babireetamu eddiini naye omuzadde yena ndowooza takulinaako buzibu kikyoyagala kukola wazonga azi ofuna ssente maybe walaba nga tolinanga na fujjo ayinza okuba twakolanga fujjo eri mulenzi yakola eba nali siri ate nga gaye sali gangster naye nga nze nali bafujjo nnyo mu magezigezi naye nga saatambulanga nnyo na bibinja byaba kuba byaliyo nali nga reserved ng'omuntu I'd rather keep home okuzungazunga agera abanjagala bajja ne bamusaako bablaba ne bagenda ne bandekawo so nga muzeeyi takiinaako nnyo buzibu yafuna nnyo cases za yafunayo case emu yokayoka gye soogeranga ku TV wantu wano sinabe bandigyogera noza ndigyogera obadde yafunayo case emu yoka yali yamutawaana nga anzise netubibuuka yali yakawala yali byobuwala byo nedda olwaki tunatandikaawo ebintu byabawala nabibeera serious nnyo I think I was 19 years awali okuze 19 years kandi saali serious ebiseera nali fala ndowooza ate mubwafala abaana abasinga bazaaliramu n'abaana anti ate ekyomukisa omulungi nze ate nali seegatta nga munyumyawo n'omutunulako n'osimayiringa n'omusiibwa sikulabanga yewu kyekyo but with the one gwegambye nayagala we did something naye era byali byakwegayirira nnyo byali byakwegayirira tewali mu kintu yeah, you got to remember everything. No, take it out. Okay, this is why this and this and this. I feel like we only slept together like 3 times. 5 years? Yeah, 3 times. Gamuna timetable ndowoza. And the fact that the timetable. Walino kunyonyola enyo. Mulinga saba visa. Enyo no planning. No baza. Ate kakati engeri generally soft. Ng'ebintu byambiri gwe baŋŋamba lumu n'enkita anti ogenda laba ng'amunyiiza naye yalega muguti omuswa mukyenyi n'apula omunyiivu noga tujja kulaba when you are ready okay so olowooza ekyo kiwazzanga okyali muto n'okitugamba ku concert ye nga tokolanga era concert eyo gye ndibyogera nga ndaba a milestone and then like yo nzijukira nakola wenti nali wambwa but then netondere ensi yonna yeah I'll tell ne ku concert nga twagala mboozi twagala muziki ate ng'ogulina
byonna bajja byagala ate tugambira wano leero njaga oba toyagala mbozi yange ng'ofuluma asaba wasasudde dda ate nga nsasudde oba wasasudde kati oba gwa baakooye kitegeera but I'll tell but sina binene nnyo just nze mba ndandooza mu bintu byokka bye nnina nga sikyogera kyokka ate ne muzeeyi wange munyumi nnyo naye ne bwe nditwala abagenyi bameka ewaka takinyumyankako yadde surprise kati awo kindeetera okumanya naye akimanyi. So olowooza ku concert ddi this year? This very year, nkyali mu plans. So I don't know, sinagamba nti nina dates, but this very year I feel like not even feeling like we should really come up with something. Exactly. Yeah. Tulamuko ku concert eky'omuyimbi omuto ate nga alina love. Kuba ate ndi muyimbi mukulu okuze mu myaka kale. I know, was it 40? 40? Oh, 40 oba okuze. Hey. Me I'm 26. Tolaba. Nkuze beera 26 no what's the work 7 8 9 aba ndi kumpi kale. Why nina okukola ennyo emyaka gigenda. How did you control yourself kubanga wabeera star oli mwana muto? Okubeera celebrity, it is not easy controlling empewo you clear around. Sali nasoka ku appreciating the fact that I was transforming from zero to some certain number. Okay. Because nali siriwa then kyenasoka okufaako ennyo is how to improve myself. Oba ntuuka nga sita nnyo music nga singako nga music nsingakumu yonka nga sinaba oyinza ogwenkya sijja kuggwa nga mbaviirako omala kulanka weddemu. Then I got to ndowooza just last year ndowooza bwe ŋŋambye nti manyi kati kansooke nnyimbe nga ndi kuyimba. So this very year tetugera kola music mungi nnyo. But sali nnyo wa noise. Personally I'm a quiet guy. Quiet, siri nnyo wa noise mungi. Just ate us njogera still wemba mu environment. Yes. Wali guy ndi wa ntalo kati newala nnyo okwasociatea n'abantu nga bajja kunzigyamu entalo zange. Ndi wa ntalo nnyo nange neemanyi. Entalo zino zennyini nga zitulabyeko. Naye kikapeninga nyiize. It's not something I could do out of disrespect. Never even ba n'amalala. Olina kuba nga olina ky'okoze and you are trying to provoke me, then I respond. And if I respond, mba nina okukusinga. Okukola ki? Okukusinga, mba nina okukusinga. Okulwana paka kujja musaayi. Kino simanyi sirwana bya bikonde, but I feel like I should win. Well, of course, abantu abasinga abatuyisaamu amaaso, they think we're just weak. But just nga toyagala just kuzza fire ku kintu ekyo because you feel like it's nonsense. Okay, it's not worth it. Kati awo music nze teyanvuga nnyo speed. Ate sali nnyo muntu wa bibaala, siri muntu wamu because I don't drink, I don't do drugs, I don't do mayirungi what. Kati nesanga nga ndaba nnyo firimu zange going out in cinemas n'owugamuko ogenda what. Sali nnyo taken by that noise. Yeah, What's the noise? What do you mean by noise? The music ajjako nnyo oba atugamba onywa mwenge oba biki kwagala kweragako ani ebyo. Abantu bensinga okulaba babibeeramu nnyo be bantu abaagala abalwanirira certain numbers. Bayagala kuba mu namba eno kati gwegirimu batandika gwe bla bla ne beddisa bakuba what. Kati nze ngeri generally contented with what I was having. Oli ansinze simanyi naye ekikulu nsaafuna ssente musingira awo nze njasingira. You don't know who I was before. Kati bwe nayagala ate okujja nkayanira ebifo n'ekyennina nkifiidu. So tolina ggaali? Eggaali? No. Mpulira eggaali gwe tolinayo ggaali oba olina mmotoka? Nze ntambula nzekka. Naye kennyini ndi ggaali. Oli ggaali? Ekikonde. Aliwo nga toli physical. No, gwe olina kumprovokinga okulaga. Olinawo gwe wabala twekubemu naye wano. Andaka. Twekube. Kala nja kufayo muyimbi omuba mumpe tugendeko ku ring. Nabe ennaku zino actually bakikola bulungi. Bwe muba mwebifinga nga mugendako mu ring nga twekube ebyamateeka. Ebyo mbyagala ebyo tujja sobola. Entalo ezabanga wedda nti Unknown alina beef ne Ruth nga buli omu mutekayo concert. Unknown eri nange eno. Yetwekuba musically. Okitegeera si abakazi bakikolako kwano Shiba nani ne Cindy okitegeera. But I think that's a competition esinga oba battle bwetyo eyinza okubeera nga developmental. Bibikola waliwo ebiriwo kati say Rickman and Grenade. Baleke kuba ani omulala yakuba munne. Ani yabandi abekuba ani
No, abo bebakavaako waliwo yasooka Shakib naye Kazola baba ebyo mbisobolera ddala ebyo nawe nfunayo kati awo gwe nninako Emilia mugamba waayo kooli twekube bwekubi kiveeko ekyo je ate ffe bafani bamututadde waffe twagala muziki ebyona tubikola because kati ng'empalana kati olwo empalana kati eri musical nga just bali bakaanidde mukyala gani tumwekubire bye bamanyi ekyo nekiggwerawo mu ring kati waliwo eri musical oba musical nga gogamba osobola ku stage oba kuyimba vocally tugende ku stage ekyo kitegeerekeka kati waliwo oli ye just ng'ayagala lutalo kusanga wano gwe toyita ku kkubo lino kati ogwoyita ku stage nga tugende mu ring. But do you think ebyo bitukolera ffe nga bannayuganda because baleko Abamerica nga babikozesa ne bakolera olina besagane ku street ne beyisaamu n'ebyambe but do you think ekisooka kujja eno kina ekikyongera ku music wammwe? Tekirina kyekikola ku music ate ekyo ebyo ebyajjangu eno let's say Pallaso Alliance tekirina kyekikolera kulwange ndaba kyonoona nabwonoonyi waliwo noise mungi naye ate tali music irala nnyo tekikola wano. Kati tonywa mwenge, you don't smoke, kyekikuwa hype egyo obeera nayo ku stage? Ngendayo bugenzi nalo ogenda na Yesu agenda nalo nembigwamu nembakubako kasanze nawe nga basanyufu. I think the only time ate kati nayigikana okimanaginga the only time when getting bored ku stage nga benyimbira basiise because namanyira nnyo okujja ku stage ne bayimba kati nze naye nsanyukira nga yo nayimba having a fun wetaaga ate kusooka kwe uploading okubeera confident mmansobola okukikola kati naye kyo kimanyira wenzija nga ddala crowd nsirifu nga paka balina ebizibu byabwe nga nange nnyimba buyimbi nga bwe bapise nga ngenda. Politics abayimbi abasinga muna mutandise okutunya politics. Do you think you'll get that time okubanga oyingirako mu politics? Ngende yasiibewo watya nnyo sikutya naye njagala eno nze njagala kubeera kweno side nga bampita nenkuba campaign bampa ku ssente nembera kyali waabwe saagala kubibeeramu jangu esimbewo wano eno kambeera eno. Challenge si gy'osinza okusanga mu music emyaka gy'omazeemu ozi myaka emeka kati? Like 6 or 5 years. So what are the challenges wenga unknown? Right people to work with, how to deal with people because abantu abasinga balina ekizibu mu industry si bonna waliwo ofuna ne mukolagana waliwo ofuna nga sibya gwamufunye naye nga enkokola nomwalina gwayisaawo timu gundi okujja osoleeta oluyimba lwo ku TV nazireetanga naye nga waliwo timu gundi baagala babazannye ennyo singa timu gundi kati ng'olina oku getting through all that ate even appreciation nayo ntini bw'okyesibako ennyo kiyinza okulumya obutwe koza okusinziira ku music gwempandiika I expect more from it, not even just money. People need to know that this is the music they need because abantu bamu appreciating but then you have to convince some people to play your music kiruma nnyo ng'oli wano ekyo okusinga because you know people want this music right in way that still kino ABCD and it's not all about money kuba ate kati unknown takyali wa bwereere soka nali wa bwereere nga ngenda nawe bwe najja okukugamba onzanye sijja kukwokyayo sirina naye for now I have naye nobuna era ne bosasula ng'oli ttiimu gundi akateekamu drawer akazannya ne bakogerera amafuuku but it's part of music nabavaako nabamanyiira nakitegeera tuka nekitegeera nga okay I can deal with abantu bano eno ate waliwo n'abatakumanyi bumanyanga yakula kati waliwo omuntu atatuukira nga nnooni ng'ajja gamba nannooni yeeraga nyonyonyoyo w'amasapota nja musobola batakutuukirirangako takumanyi noga that is because someone takumanyi so if someone can't figure you out ye nga yeeyiyiza ekisitole kye ng'agenda n'ekyo ku TV. I remember waliwo guy yali ku BBS banaye nga nebeddemu abamutuuka ne mugamba naye gwe nzaani nga mubuuza amanya gaye kuba yali ng'alaga nti amanyi nzaani yamanya unknown n'amanya gange ag'ekika tagamanyi ng'olaga omumanyi nnyo ojogeredde kino nakiri banaye gaye nga nteekako embeera
Imani musolving. So abantu asinga benfunyemu obuzibu ndowooza. They just don't know who I am. But ate nange ku side yange nja kubeera eno nga ino gunya ninako embeera nono. Kati nze wenkulumbira face to face nenkoyogerezaako wekikwatayo nga kikwatayo sigenda kukaka kuba kyali wange. So abantu abatakwagala bwafula bakwano bo just omanyi kigenda mu maaso. Kuba nakitegeera ati sometimes omuntu akuwalana because takumanyi. Akuwalana because takumanyi like akulabira eno wala yandyagadde okumanya but awulira nga gwa mufimba. Kuba in our industry buli bayagala ate kuba star. Bonna abazanya ennyimba bagala baba star. Bapresenta bonna baba star. Abayimbi naffe tumanyi tuli basta kati ali star. Buli omu otoba ne bwoba oyita buyisi ku TV n'osanga ateekayo program n'otamubuuza tomumanyi namumanyi. Oyitawo buyisi gwe otaddeko obuwanyi bw'oli star inaba serious. Oli serious nnyo tomutegedde n'omuyitako katugambe wa control room awo. Tomulabangako ng'agamba wamuvimbye ng'asumulula ekiboozi kye. Ati jjukira yekyaliwo abalala abalala. Nga banyumya nga bakokuludinga bagamba waddala walina amalala. Tatulabawo. Naye nga tewamulaba. Ebyo ebibeera byonna bwabibeerangamu byayagalako okuggyako mu music. Ng'ekindi music yali ampa ssente nali kyanzibuwalira nnyo okumuvaamu. Kati ndagewa. Naleenza ndagewa eyo nsome obusawo. Oyagala okubeera omusawo? Lawyer actually nalina kusoma bwa lawyer. Ng'oyakuwolereza ali? Nze nganze nali mpulira nga gayi nina answer za buli kintu. Kati neewuliranga nga okusobola ebintu ebyokuwoza nga mbisobolera nga naye mpulira neetaaga ate nekyo kikyali mu plans zange ate era kimanyi okujja mutwega naye ebintu by'okusoma binsumbuwa nalayira ddala okuddayo nsome bannange because I can pay for myself. Yeah, and you're still young. It was even actually supposed to be a retirement plan. Tugambe maze okusoma kati music naye tetumanya ali left right kati olaba abayimbi abasinga abagezaako nekigaana badduka baddeyo Canada. I don't even know what they do. Banayendo bagenda kati nawe tewebala nnyo nga mugezi. Fine, you have the good work but you have to sit in a corner ne bali balina good work. What happened? Because at some point getting diverted ne bavaako bakwata amakubo amalala. Talking about that diversion is you're getting diverted ne bavaako. Mwajja muli abalenzi basatu. Kati tulaba gwe WhatsApp abalina balala baliwo. Simanyi kyalika ate nze ndi wa kitalo. As in? Nga kyalika nze wa kitalo but nabo gye bali balina bye bakolako. Because ate ne friendship tekyali nnyo nga bwe yali nti twabanga basatu era ku stage mwenna wamu doing everything together actually nga mulanga balina n'amaloboozi agafaanagana mu kaina. Eryange lyali lya njawulo. Tetugatta. Kitegedde. Lyali lya njawulo kyebala likyaliwo. Naye munaye they're there. Victor Rose is there. Liam is there. Omuntu ndowooza gwenda okwogera ennyo naye Victor Rose but Liam gyali yetunyumyamuko once in a while. But kikulaga nti in the end buli omu addayo okulabirira byewuwe. Whatever we do here nga noise mungi tuba twasalawo okulwana in the end buli omu addayo kufa ku bimukwatako nga ye challenge zikulumba wekka. Ekintu kyokka kyetugatta is the noise in the industry. Gundi nga tannata kano gundi yatadde kano nga kaakabi but wetuddayo waka ne twebakamu ne tuwummulamu ne tulowooza ku myaka gyaffe gye tulina. We're only thinking about how to improve fe n'abeewaffe. Bwekityo gye bali but I don't even know what they're up to. Okay. Kyekikunyiiza ku ffe bawagizi bo? Abagizi simanyiako buzibu nze kasita mubanga mumpa. Tetuna bye tukola bikunyiiza ggwe nga gw'omuyimbi? Gyo sirabawo kizibu. Omuwagizi waba wagira ne wajja n'agamba ati kano waki tewayimbyewo kino koza ebyo bajja ne babyogera. It's okay. Koza ate kati abakuba amasimu bannange. Waliwo aba complaining ati kyo kituufu kinyiiza. Omuntu ajja n'asindika message let's say TikTok. N'ayomba mbu tomuddamu. Kati I feel like bo balowooza it's me talking to them. Exactly, and they need to know. Yes, I do reply some messages but nyingi olaba obeera ne message abiri mu simu yo
oyo asembayo eno gw'otazzeemu n'anyiiga. kati kuba kafaanyi nga message nnyingi banaye tubaagala nnyo kituufu n'omutima omulungi okubaagala mbaagala nnyo naye ekiriwo sobola kuddamu message za Instagram zonna blog Facebook blog Instagram TikTok sobola ziddamu bw'omu naye n'ekirala ekitufuula ekitusasuza ssente okujja okuyimba kwa anything let it be a birthday noga ngenda kuwa unknown kakati kamu kitundu for a birthday you don't give me that money because tusiba tunyumyanze naawe because some people agenda kujja agambe we agabana ekyo statement enyiza nnyo ngamba tunyumye nnyo like I don't get it noga tunyumye nze tukwagala nnyo fe abakuteekayo eyo gy'oli naye bakuteeka si we bakuteeka nedda bampagira because of what God made me like Katonda waba yanfuula n'agamba unknown geno waliwo abaana munaye nga bayimbye for like 10 years tebafunanga hit song it is only a favor that can drop onto your head raga gwesala only in like 2 years nga nakava ku ssomero and I became a star buli muntu yandyagadde dream okubeerako a star or what they want to be mu myaka gyabwe nga gikyali ogera kusanga omuntu agenda kufuna hit song ali mu 40s nenga yatandika dda buzibu babuvaawa not yet your time yet naba oba si ekyo nga kyokola sina kikyo but I would say time ye batennaba because in your 40s you are going to get a hit song kati yugaenze nzembo kati nga talent nagifuna nkyali teenager ate nennindako njitandika ogifunamu nga ndi 50 nebyenyimba biba bikyuse because ebintu byenyimba kati eyo nyinza obutabiyimba years okungejeko love yes gali constant ebintu byoyimba ebya tebayimba ebyambaswaga bikyero acha nengo ezoyambala zaawukana kati bwenzija in my 40s oyinza obutaga akunda mukalu Vuitton kanoga anoonya akoze atya so nokweyita unknown kiba weird. By the way, talking about unknown amanya gamatuufu yegwani kubanga nze manyi unknown Prosper kati lwaki tomanyi manya gange nange neebuuza lwaki sikumanyi nenga omuntu mumanyi ndabika sitera googera kituufu kati nga bwe sigoogera nono nja googera ku show naye obuzibu amanya gamanya mpozi ag'oluzungu bampita kiki tolitugamba kati lireke onoonya bunoonya njaddiba wakyo ekituufu ku concert tusubire amanya g'amatuufu tusubire omukyala n'ekyewakola taata wo kye yasirikira ebintu bisatu then omuziki endongo yo nnyingi nnyo naye oluganda nandibawadde naye obuzibu bwenna n'erinnya ly'oluganda bintu bana betweddiraddira tweddira kyekimu ate nga gwe toyagala mweddire kyekimu ate kitya tolina okulya kyeweddira ate lwaki osobola okulya kyeweddira ojja kubutuka wenna omubiri gwonna bagwokye kikuyambako yes kale weddira ki tewali nze mulangira abalangira tebeddira ndi mulangira gatumba wumba bubaka ki obw'omwaka bw'oweereza Panbesio amu n'abavubuka who would love to be like you? Happy New Year. Webale kuyingira mwaka saabagwako abasinga saabagamba Happy New Year. Happy New Year to you. Mwekuumye bulungi kansubira mukyekuuma mwebale supporting unknown oguno omwaka katuguyiribe and this year actually we're supposed to have a show. Yay! And you guys are supposed to come. Waba otajja nakyo kibi gobo njagala oba tonjagala olina kujja. So the moment you see that date nga njitaddeyo kikole bukozi ojje we have fun, you support me ate sijja kulinda myaka giri ate njikole show 20 years of unknown. No, title ya show yange tegenda abeeyo erina kujja buzi for now. So are we going to make it this very year? I'm going to do more music. Thank you for everything, the love, n'abansi kyakusete kalumba agalaje bada etamanya nyo sente kirangwa Andrew naye simanya gange. I always make sure that people know because bulijjo gwe kirangwa sitekako manya namba the moment gali ku mobile money era tekyeza nti gange so namba banateeka kweriwo nyindi yakirangwa 075-700-7870 bajimanyi it's a business number yakwerako ne book okay business number for bookings and everything 075-700-7870 what funye
unknown. Yep. Are you searching? Are you searchable? Yeah, I will be searching okuva kati mpaka myaka egirijja temutya. Okay, I'm searching. Siwani okaba mangu. Bane mubere bulungi. Bye. Sikaba mangu. Yeah.